Bana mwe dictator Amir avudde okubeera nga ate annyonnyola ensonga eziri wakati we abaana be ne mukyala we Chosen Becky lw'ensonga abantu bangi bavuddeyo okubeera nga basala omugambo ogutokomoka. Era bw'ati bw'agambye nti kimuluma ate nga babadde bamugambye nti tovaayo kubanga wennyonnyolako naye ate watennyonnyoleko munaamanya mutya kubanga abantu abagezaako kubanga batambuza omugambo bali mu kubeera nga basucceedinga. Era agambye bino bye mugamba nti notalabirira Chosen Becky agambye buli ddwaliro buli mwana we gye baamuzaalira abaddengayo ate era asasulira abaana be fees kebere antenatal kakibere ki ekyetaagisa abaddenga agula ebintu ebyo oba asasula ebintu ebyo. Naye nga tesigenda kubanga mmogerera bingi njagala ate muleke obeere nga gwe omwewulirirako naye nga mukwana welcome to my channel. This is Patricia's Latest. Make sure that you subscribe, like and share. Tap the notification bell obeere nga te getting notified bwe nteka ekipya ku eno channel. Katubeere nga tuwulira dictator Amir kyayogera ku Chosen Becky n'abaana be. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kansubire muri bulungi. Ya nze ngaze siri fine olw'ebigambo ebitambula ku famire yange, ku baana bange, ku maama w'abaana bange. Tebinsanyusa. Era omutima mbadde nga sisula bulungi, omutima gugenda kwabika. N'omutima gugenda kwabikira famire zaffe nga zigezaako okuŋŋamba Amiri tovaayo kwogera. Amiri tewennyonnyolako. Nate nga sennyonnyolako bwe mba sennyonnyoddeeko. Famire yange bagiteeka wansi nange nze kennyini banteeka wansi. Simanyi biruubirirwa byabwe ki. Simanyi. Ensongera ddala esooka ensonga. Ebigambibwa nti sirabirira baana bange. Abaana bange mbalabirira. Abaana bange mbalabirira okuva lwe baazaalibwa. Antenatal eddagala twagendayo ku Heather. Twalina mu COVID. Twalinywera ku Malukomu. Erubaga abasawo nabo banjulira era twagendayo okutandika okunywa eddagala. Era nze yasasula buli kimu. Eddwaliro okuzaala byonna nga nze abisasula. Zahirwa asembyeyo. Buli kimu nze abadde nga asasula okuva ku antenatal. Zahira bamuzaalira Kibuli. Mawiro gonna buli wabadde nga mukyala wange azaala mbeerayo okuva nga azadde n'ensula w'ekiro ekyo then ku makya n'envaayo n'engenda n'enkola. Ogwo gubeera musango. Abaana bange mbalabirira tewali n'omu era wabeerayo omuntu yenna avaayo n'agamba nti yakwata lisiiti toba yasasulira ekintu kyonna ku mwana wange agireete. Neno olaba omuntu tababeeramu ebigambo tebivuddemu ffe babiri ate ne mubabilivinga nga boogera ebigambo ebyo ebinzikakkanya awamu ne famire yange. Ensonga ey'okubiri sikubangako mukyala wange, sikubangako maama w'abaana bange, simukubangako era sini eri mu video etambula. Maybe they wanted to portray biri ebirala ebya past relationships, maybe nga kye baali baagala okulaga. Enze simukubangako bya bulimba. Era mbasaba omuntu yenna avaayo nga ayogera akakkanya omu ku nffe n'abaana bange yenoonyeza bibye. Era nze mba mulaba ng'omuntu aduumirwa enjala. Abasinga babavujjayo nga boogera abo baduumirwa njala. Balirabanga ekkubo mwe bayinza okufuna ekyokulya. Okitege naye kati ogenda kujja okakkanye nze okakkanye maama w'abaana bange. Then kati tomanyi nti waliwo obulamu after social media. Esawa yonna tusobola osisinkana oba mpate oba kuziika oba dduwa ne tusinkana ne famire yange. Naye olinajja n'ayogera ng'alaga there is no life after this. Omutima gunnuma. Mama w'abaana bange Rebecca okimanyi I loved you ate nawe wanjagala.
ffenna tweyagala. Buli omu yayagala munne. Buli omu yayagala munne nga n'abali waka baakirabanga. Buli omu yayagala munne. Naye bano abantu bano ba third parties abo be bajjanga boogerera. Kwanze nali nsirise. Nintandikawo bulungi nnyo omulimu gwange, nintandikawo restaurant yange, emirimu gyange gitambula, obuvunaanyizibwa bwange mbuteekinga. Simanyi kati lwaki nze omuntu asirise sivanga yadde okwogera ekintu kyonna. Simanyi lwaki kati ate baagala okunsojjasojja. Baagala kunnyonoonera bulamu. Siina nze buzibu na famire yange bonna. Yadde obuttakkanya bubeerawo. Naye tulowooze ku baana. Tulowooze ku baana. Tuve mu bino ono yankola kino ono yakola kiri. Si birungi. Tulowooze ku baana. Kuba abaana bajja kubeerawo olubeerera. Era bagenda kula balabe ebintu bino. Era baana bange nze nkyogera wano mu kamera, maama mmwe namwagala. Era naye yanjagala. Ensobi za buntu. Kyonna kyembanga namusobya ansonyiwe. Kuba nange era kyonna kyabanga yansobya namusonyiwa ku mutima. Namusonyiwa ku mutima. Era akimanyi nze nsiba nkimugamba n'omwaka guno egwali gutandika. Nayogera naye ne mugamba nkwagaliza kubeera bulungi kyokka. Sikwagaliza kintu kyonna kibi. Akimanyi. Asobola obbajjirayo message n'azibalaga nga twogera. Nakimugamba nkwagaliza birungi buli kimu ky'okola. Ennyimba zo zivuge buli wamu. Konsati yo okoleyo ne konsati. Abantu bajje bamuwagire. Era nsaba buwagizi bwammwe. Mumuwagire mu buli kimu kyakola maama w'abaana bange Rebecca. Mumuwagire. Nange mumpagire. Mungu fenna atuwa obugabirizi. Tusobole okubeezaawo abaana baffe. Ensonga ezisigadde zonna zaffe aba babiri. Era nze sikiwagira zibeere mu media. Mbasaba ekintu kimu mikwano gyaffe oba mwenna abatwagala. Kutusabira. Ate saagala kubeereko tiimu nti oba tiimu gundi. Ya, ffenna mutwagale. Tewali mubi. Ate nobody is perfect. Ya. Mwebale kumpuliriza. Basabira birungi. Mungu abaye buli omu kyasinga okwagala. Allahumma amina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ye omusajja bagambye ku ffenna tewali mubi era ffenna mutwagale ate tewali ali perfect. Okay? Era sina kyengenda kwongerako kwekyo naye nga mukwano nkujjukiza obeere nga te osubscribing, liking and sharing, tapping a notification bell obeere nga te getting notified buli lwe nteekayo ekipya ku eno channel. Thank you so much for watching. Bye bye.